Ssaabaminisita Okuteeka Nabbanja tebinnagwa. Luno yalwetankuulira. Bannakibiina kya NUP bamuli bize bamugamba twagala abantu baffe. Ekijja kijje Nabbanja gwe olina okutuwa abantu baffe. Olwaleero Waiswa Mufumbiro amututtemu saketi n'amugamba nnyabo weewaako obujulizi. Weeyita Prime Minister naye abantu baffe ffe tubaagala. Nabbanja ebintu bino yalowoozanga ndowooza nti bya lusaago. Eyali amutuma yamutuma kweggyako musango bagusibe ku Nabbanja. Wabula bannayuganda nabo obwanga babutunuliza Okuteeka Nabbanja kati ye abaavaayo akakasensi nti bannange gundi ye yantuma njogere bwe ntyo. Abantu bammwe simanyiiko mayitire. Ekituufu Nabbanja ayinza okuba tamanyiiko mayitire g'abantu abo. Naye obuzibu bwe balina nti babazannyisa emizannyo gye batamanyiiko. Tebamanyi ginaggwa gitya. Nabo ne bakkiriza okuzannya ddiiru z'abakulu nanti babasuubiza omusimbi ogutokomoka. Ensimbi zibasingira ebirala byonna naye tebalowooza ku kyamaaso ki ekinaddirira. Kaakati yamutuma okwogera ebigambo ebyo nti abantu abo yabalina. Kitegeeza ye yagweyambula muddo omugwambulago. Kati bagwambazza Nabbanja olwaleero bimukalidde ku matama. Talina kyannyonnyola bannayuganda. Jali mukola inspection. Yes. And argument yaabwe era ne argument ye government naba byotegezani ali mu kifaananyi kya prime minister wa state nti kali mu kifaananyi kya prime minister wali mu ggwanga Uganda nti bagabye abasuulu baabwe yabalonda yabapointinga talina mandate y'Abannayuganda. Olwaleero tulina abantu nga Kibalama John Bosco ng'abantu abo batuula mu parliament eya Uganda mulimu n'abavubi n'abaminisita akkiriza nti amayitire nga ali privy kubanga omuntu ng'agambye nti prime minister yabeera addukanya emirimu gya gavumenti. Minister wa security government business. Minister wa security nga tana reportinga wa president asooka ku reportinga wa lead of government business kubanga ye supervisor we number 1. Azze ku parliamentary precincts akugambye nti Kibalama John Bosco ffe tumulina we are very lucky. Tuli ba mukisa nnyo nti Kibalama John Bosco twamufuna era ye yatta abasirikale Kachiri. Ne tugamba very good. He who alleges must prove. Bamulete mu kooti. Era wali ku floor ya parliament Kibalama John Bosco gwe tumaze ogamba banga abantu kubanga ebikola bya gavumenti ng'omuntu abuze ekitongole ekiramuzi kya pronouncing itself mu habeas corpus etali emu ezitali bbiri ezitali ssatu kudamulira ku Kibalama ku Kanata. Okay? Olwaleero nga waliwo constitutional ruling ya Kabaziruka versus Uganda to the highest court of appeal ngegamba nti omunansi a civilian will not munansi tajja kuwozesebwanga mu kooti y'amagye. Omusango gwali guvunaanya Kabaziruka General Yoweri Kaguta Museveni bwe yali n'akakiiko ka iPod akasooka mu 2010 ndowooza na mukaaga ndowooza yali 2016 mu kakiiko akasooka yagamba nti ensonga lwaki baali bakutte Kabaziruka bwe baali bakubye ennyo era nga tebajja kumuta kubanga yali alabiddwa lwakitula oba ekisozi nga ageze mundu mu General Yoweri Kaguta Museveni mu misango egiyinza okuvunaana omuntu yenna lwe okugezaako okutta sitting president. Kabaziruka bamuvunaana mu General Court ya Uganda eri supreme of all legal precedents negamba nti kikyamu okuvunaana Kabaziruka newankubadde ng'omujulizi General Yoweri Kaguta Museveni yali agomba ku paasi ne kwerima ng'alayira Kabaziruka yamugezaamu era yali mu luko lwagala okumutta. Omusango gwa Kabaziruka bagujja mu General Court Martial neguleetebwa mu kooti eza bulijjo era ne gudismissingwa warrant of prosecution. Olwaleero kubanga ngezaako okulaga the dysfunctionability and abuse of institutions zaffe, olwaleero mu parliament eya Uganda ensonga za human rights
nga bawamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President w'abana Uganda ne bamuwamba ku tamak ya International Airport zonna abatambuddeko okimanyi mukiiri nti n'okulinnya ku tamaka kyekintu kye basinga okurivaringa ennyo nti wali ne bwoba olinnye ku tamaka airport endala bakuterawo baasi tebaagala otambulireko bbanga bano badiployingako abantu abafaanana endemu nga bonna bafaanagana nakati mu intelligence yaffe tukyanoonyereza bano abantu abazaalayo omu bava ku kyalo kyekimu kuba tebamanyiddwa naye nga bonna bafaanana ne bawamba omuntu abducting nkugambye nti eri issue mu Palestine eya abduction nkulu nti n'emmundu zirekera okuseka okwekalakaasa is constitution kituufu era okukwekumu kukwekalakaasa okukyakkirizibwa nga tebabayodde naye ku luno okimanyi bulungi nti palamenti era abantu abatanyana ngamba baali bamaze era bafaanagana nga bali bawamba Kyagulanyi baali bamaze era okwesuga palamenti ku luno. Was it Wednesday? Yes. Era leader opposition agamba sobola kubeera mu parliament eriko mbeera eyo. Era Banjira Natayewa n'akakasa nti Major General Kasigazi ye yali akoze deployment. Okay. Kakati ensonga eyo naye ng'ate eggulo limu abazze okwekalakaasa babadde bakinyamatama n'abayizi abakola abayizi Major General Kasigazi akkiriziganya ne Banjira Natayewa nti kinyamatama abantu be bajje bekalakasa mu kibuga. Politics of identity. Kakati parliament abaffe kibasobola okukola ekyobuvunaanyizibwa kwe kubeera on record ku standi yaabwe ku human rights n'okumakinga sure nti abantu nga Banjira Natayewa bamanyibwa ebbanga lyonna standi yaabwe ku ddembe ly'obuntu kubanga abaana ba Mwami Kibalama mukyala wa Mwami Kibalama nabo baali bawoomerwa ekyeggulo nga famire ya Banjira nabwe woomerwa ekyeggulo ng'atudde ne mukyala we atudde n'abaana be. Okay? Abaana baddamulira bakyala baddamulira bazzukulu baddamulira baganda baddamulira bakadde baddamulira baalyanga ekyeggulo n'ekyemisana nga kitaabwe mukulu waabwe waali nga bakikyalinga ng'era Nabbanja bw'atuula ne famire ye. Ezo z'ensonga opposition parliamentary front zekulembeza kwa Musoga munange nani Magogo. Tebayinza kusoowagana waka mu kisenge speaker n'amusindika Magogo n'amugana okwogera n'amugana agenda mu rules committee olwokuba wakananyize Oba Mulamu yakoze bw'ati genda mu rules committee kiri kyeri nekino kyeri era we mulemagana mugenda mu police ya domestic